obubaka bwe nnaali wadde Ssejjirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssejjirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzza ngulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi kuyisaba. Tulina Sheikh Umaru emboozi tugenda ziwayamu kuba nnyingi. Sheikh Umaru tutandikirewa awogambye akasirikiriro k'oyina obadde olina kyobala kiki kyobala? Anti naggwamu anti naggwamu kakati bw'oba oweddemu bw'oggwamu nsooka n'osala puleesa n'osirika mbadde nga ndi wano nga n'ekyokulya sikiraba neŋŋamba oba nkubire ku mukwano gwange Grace Kani oba nkubire ku mukwano gwange Mulangira Suuna oba nkubire ku mukwano gwange Sebbanga neŋŋamba naye kangume ate nkakasa nyayogera simanyi yagamba musajja ki oyo gwe wagambye mbu nimba nabwenfa nga tojjanga nonziika neŋŋamba Ssejjirinya singa yagambye nze Ssejjirinya munnange Ssejjirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze Seeka Umaru omusomi w'edduwa ennansana nga mpanisa emikono gyange bwe giti ngamba ayi Allah saba okkiriza edduwa zange zino munnange buli omu teri amanyi ddirwali teri amanyi ani alisookaani naye ayi Allah nsaba ese ntunuleko munta. Ssejjirinya obviously tukimanyi ffenna nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Ssejjirinya yali musaale nnyo mu kunsiba. Abaana bange baakaaba bakyala bange baakaaba. Nalabanga maama wa Ssejjirinya ng'akaaba nga Ssejjirinya ali luzira. Nga nze eno nyongera mu dduwa nkuma ne ŋŋamba kati ne maama we akaabye. Mmwe wallahi ffe tugaana bugaanyi bintu bireeta mu kamera. Naye maama wange yakaaba amaziga nga Ssejjirinya nsibisizza ebyo bisikandoozi bye yakuliyetingawo tegamanyi ga maama wa Ssejjirinya amazima ga Katonda mu ggulu. Maama wa Ssejjirinya saamulabako na ku cupa nga bamutaddeko naye maama wange baamuteeka ku cupa because of Ssejjirinya ataddewo bisikandoozi bansibye n'amala ebbanga lya wiiki nnaku 7 wiiki namba ng'ali tategeera buli lwadde engulu n'alowooza omwana we because of Ssejjirinya yansibye naye nalaba Ssejjirinya nga maama we akaabaawo nebaloka bagambira maama we omwana akulukusa amaziga. Ssejjirinya wakaabya famire yange bwe nali naakaveeruzira natunuulira bwe nti omwana wange nga ndabyeko nabasanga waka natunuulira bwati n'akaaba najjangwa mu kifuba angwa mu kifuba n'angamba daddi kulikayo ne mugamba ye munnange nvuddeyo neŋŋamba omwana wange natulika n'akaaba neŋŋamba ye Ssejjirinya gwonkaabya amaziga okaabya abaana bange neegayirira Allah nze munabulya nkirowooza mpulira nga amaziga gajja naye neegayirira Allah Ssejjirinya onsooke mu ttaka buli lwendaba ng'olwadde ŋŋamba nti oba oliawo Allah yanukula edduwa yange Ssejjirinya waali nsookayo era ne neegayirira Allah ayinza okundaga ku ssanyu nga ntunuddeko mu ntaana ya Ssejjirinya ne bwe nnaakugoberera oluvannyuma kuba ffenna lyekkubo naye nsaba Allah ntunuleko mu ntaana yo Ssejjirinya. Nga wanyiiga kiki embanzizaako? Kundi bw'amulaba ku ndiri ng'ali bweru ng'era n'ebigambo tebikyafuluma mu kamwa kikyakujjira mu bwongo. Nayisa mikono mu maaso nga ŋŋamba alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka
nga buli lwemulaba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma nga nsituka nsaalayo era akabbiri nga mpanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka. N'akomawo naye era ndi shuwa ti embeera gy'alimu si nnungi, nkakasanga Allah ali mu kwanukula dduwa zange, nkakasanga Allah ajjazza embeera yo. obugambo obusemba Sheikh Umar kuba moment obubaka bwe naaliwadde Ssejjirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssejjirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzza ngulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi kuyisaba. Ssejjirinya wali otutta obulamu bwange nkimanyi bulungi nti Allah ekirabo kye yampa kyekyokumwegayirira ne musaba ekyo n'akimpa. Kakasanga ajja kumpa essanyu lyange, essanyu lyange lye nnina eri Ssejjirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo nkuziikeko nange abalala bananziika ne nkugoberera naye nga nsaba Allah nkuziikeko Ssejjirinya. Ekirabo kye yampa kyekyokumwegayirira ne musaba ekyo n'akimpa. Kakasanga ajja kumpa essanyu lyange, essanyu lyange lye nnina eri Ssejjirinya ly'eryokulaba nga ntunulako mu ntaanayo nkuziikeko nange abalala bananziika ne nkugoberera naye nga nsaba Allah nkuziikeko Ssejjirinya. Manyi nti nkimanyi bulungi nti Allah obubaka bwe naaliwadde Ssejjirinya wali otutta obulamu bwange